tulwaniriza nnyo bannaffe abalungi abawujjaazi olunaku lwaleero lwa bbalaza mukulike wiikendi byagenze bitya abagenze okucakala mukulike eyo mwebale kucakala mwebale kutambuza bulamu namanyi oluusi kyetaagisa bambi abafunye ebizibu nammwe tubasaasira wabula tugamba nti mukama abayambi abagumye byonna ebyabaddewo ate era tusaba bireme kuddamu kubaawo. Eno ye programu yammwe Wujjaala. Wujjaala eno okubajjukiza ebeerayo Monday olwokubiri n'olwokuna zibeera saa 6:30 ez'ekiro okugibatuusako mbeera Rita Flower zibeera nzekka mbeera ne munange Frank Best musibye mutendo bannyabo ne bassebo tuli basanyufu nnyo okubeera nga ate era tukomyewo olunaku olwaleero okuba nga twongera okuba nga tubaweereza ate era ne tubeebaza nnyo okusalangawo okuba nti mwekumidde ku mukutu gwa Bukedde TV mwebale kutwagala. Nnyaniriza nnyo abatwegasseeko mu programu ya Wujjaala ate era nensanyukira nabangi nnyo abafunye ekyokuyiga mu Wujjaala okuviira ddala eri gye twatandikira tuzze tusenvula mpola paka wano we tuli nkiwa programu ze tukoze oyina omulamu ogumu gwe gwolonzeemu ogukutteko ne gukukyusa oba ne gukuyamba okukyusa abantu b'obeera nabo. Tuli wano mu Bukedde TV okuba nga tubaweereza tubaagala nnyo. Era nenjagala okwebaza bambi mmwe abatwala obudde bwammwe ne mugenda ku Facebook page yaffe ne mulekako kye mulekako ne muteesa kubanga twabagamba nti Wujjaala eno tetugikola ffekka wabula tugikola nammwe. Osanga ekintu ky'owandiise kirina gwe kitaasa nga bwe buzibu bw'abadde ayitamu naye amagezi g'olekako wagasoma n'agagenderako kiba kimuyamba. Mpozi nammwe abaweereza obubaka ku 8338 bambi mwebale kubanga mukozesa airtime wammwe nammwe abatuulaawo ne mutulaba mwebala akadde kammwe mwerekereza otwo ne mugaba nayinedda katuyige katuwulire katunyumirwe kubanga byonna bigendera wamu. Yes, mwebale nnyo gwe yakatwegattako tomanyi Wujjaala kyekwatako programu ya mukwano twogera ku nsonga zikwata ku mukwano ebeerawo Monday Lwakubiri na Lwakuna saa 6:30 ez'ekiro. Njagala okuddayo okubajjukizaako ku mulama gwe tubaddeko wiiki ewedde era nga bulijjo bwe tukola. Lwaki tuddayo emabega bwe tufuna obudde okusoma ku bubaka bwammwe ne tugayagayaamu ku biki nammwe bye mulowooza ku kye twayogeddeko kitegeera kati twayogera ku ki wiiki ewedde. Twayogera ku baana be tuzadde ebbali ne tuwa ekyokulabirako nti senga mbadde mufumbo nze ne Nuldin nga ndi mufumbo ne Nuldin laba Nuldin bwavaawo ewaka n'agenda n'azaala Munanziri atali mufumbo naye kati awo bwe twogera Nuldin ajja kuŋŋamba atya nti bannange Flower nazadde ebbali oba anaasirika agenda kuŋŋamba atya ye waffe anaŋŋamba oba taŋŋambe ne tubogera ku kirala nti omukyala n'obeera ewaka ng'abaana basembayo ababiri si ba mwami oyo. Lwaki ŋŋamba abasembayo? Kubanga tolina bwonnyonnyola nsi ngwa muli bafumbo n'ogamba nti bano abaana abasembayo si ba musajja oyo gw'oli naye si ba mwami wo. Kitegeera wakiri abasooka bano waligambako nti wali ekyali awo naye abaana ababiri abasembayo bano oba omu kale katugambe ensi ekiwulira ekya kiwawaaza amatu okitegeera naddala ku saidi y'abakyala. Kale katutandike kusoma ku bubaka bwe mwayogeddeko. Okay, tugenda sooka ne munnaffe Nachirita yagambye nti it's not good for someone to make no nedde eno nja gisoma oluvannyuma kansooke ne Sarafina Esther what? Estrada Danisha. Yeah, again, thank you all for your comments. But as for one, within me I have issues. Yeah, you never to be munda here. Now, men cheating is a song women listen to, and at the end of the day, they swing onto those beats.
obwenzi bw'abasajja okwenda kw'abasajja abasajja twakifuula luyimba eri bakyala baffe era batuwuliriza mu nsonga zaffe ezo ne bakigumiikiriza. So n'agamba nti otherwise cheating is not an option or a solution to that problem. N'agamba instead tekireetawo fame, tekikufuula mumanyifu oba tekifuula famire yo manyifu. N'agamba nti men make note of that, tukiteeke mu bwongo bwaffe obwenzi bwe tukola bannaye tebutufuula bakitalo. N'agamba nti Rita Flower ne Frank Bambi, thank you very much for the show. naye webali kuteesa naffe munange. Ono bamuyise Gladys Davids agambye lwaki obeera mu relationship ekutuma okwenda. N'agamba teri nsonga ewa muntu beetu yakwenda ku munne okuggyako nga buba bugwagwa bwa mpisa. N'agamba omukwano si mmere nti gukkutwa. N'agamba so why don't people talk about, why do people talk about satisfaction? Okukusibwa. N'agamba anyway when you cheat and you don't have the conscience to use protection to avoid pregnancy, it means you're selfish and you don't love your spouse enough. N'agamba yes, enough to protect them from betrayal. And the children are innocent. Between the two adults are as foolish as a genuine fool. Even nange oyo mukambwe yagambye mbutuufu tewali nsonga tewali nga bwakyogedde tewali nsonga lwaki omuntu yandyeze ku munne ate tewali tteeka likuwa beetu kwenda ku munno. Era Bambi wano wayogedde n'agamba nti omuntu wokikola ekyo ddala munno oba tomwagala ate oba tosobola protectinga family yo. Bambi. Lydia Nakimbugwe ye atugambye bw'ati nti cheating is normal. N'agamba change is a factor of life, however it should be done wisely and protection and protect not to get pregnant. Besides a baby, what about diseases? Ono atugamba bw'ati nti obwenzi kya bulijjo naye n'enkyukakyuka kya bulijjo mu bulamu bwaffe. N'agamba nti bw'obanga ogenze mu bwenzi kikole n'obwongo obukulu oba kiteekemukko n'amagezi oleme okuleeta endwadde mu maka go. Tuleme kwogera bwogezi ku ky'abaana naye oyinza okufuna ekirwadde laba okomawo n'okisaabazamu n'okisiiga munno. Ono bamise Baka Fradia agambye some do it because of financial crisis. Agamba as a result of one cheating afuna olubuto then omukyala najja neyetondera omwami we nga amugambako ku kyabaddewo. N'agamba naye ebyo byonna birina kukolebwa mu buliri kitegeera okwetonda ate nze bannaye era ayogedde awa ayogedde ku nsonga eyo. N'agamba ebizibu byonna mu mukwano biggwera awo mu kooti y'amaka ye oba okigumiza naye nga kyekituufu. Omanyi oba okyogera nnyumiro nnyo okutunuulirako mu maaso kubanga ge mazima okitegeera. Kale Muyombya Fred yagambye nti mwebale okuweereza munaffe Honey Price n'agamba nti it's unfair. Si kya buntu mu butuufu kola munno. Ono bamwise Kaggwa Eddie agambye cheating is due to many reasons. First, omukazi ayinza okubanga abaana bazaala basiru kale n'ayagala azaaleko mukiri kinnansi n'ayagala azaaleko mukiri kinnansi. Second, n'agamba omukazi ayinza okubanga azaala abaana bawala bokka girls kati ng'ayagala Bambi azaaleyo n'akalenzi. Bambi we bamwise Kaggwa Eddie oyo n'ensonga ye waakiri azirambise bulungi. Kadida Simon yagambye nti some cheat cause they want to make change. Era n'agamba nti naye gye bikomekerera ne tufuna abantu abasinga obungi beekwasa ensonga eno ku ky'okukyusakyusaako tekola makulu. Ono bamwise Ntunjiri Hamidu bannange tukutumidde nnyo webale kubeera naffe kuba gobeera naffe all the time. Agambye some people cheat due to some conditions e.g. barrenness, satisfaction,
etc. Satisfaction otegedde ki? Satisfaction nkitegeeramu okukkusibwa mu mukwano. Yeah. Lwakuba nti ye takigguse eri naye abaami n'abakyala abasinga obungi tulina ekizibu ekyo mu maka gaffe. Era nze kankubuulire eyo y'ensonga enkulu esinze okuleeta obuzibu mu mukwano, esinze okuleeta emize gyonna, obwenzi, buli kasita omuntu tabeera takkusibwa mu mukwano nkiggumiza, kasita omuntu taba mu mativu agenda kubeera ng'ayaggayaga ebbali n'ebbali. Okay. Mu mativu muki tugendeyo oba tunagendayo? Tontwalayo. Atuuke tuwummulemu ate tumale tukomewo temuvaawo.